Okwogera ne Katonda buli kumakya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Nate tubaaniriza nnyo Mukama waffe ku nsulo ey'enkya ku Avento Productions ku 3BN Uganda YouTube channel. Mukama yeebale nate atusobozesezza okuddamu okusinkana abaagalwa. Tokitwala nti gw'obadde olina okkeesa n'ekibadde kisa kye nakwagala kwe kubanga ng'okyassa omukka ogw'obulamu. Abaagalwa omulaba atuleetera okukyawa ekigambo kya Katonda. Naye bw'olaba ng'owaddeyo eddakiika zino n'owuliriza n'osimukira wamu ne Mukama, ekyo kya bbeeyi. Ekigambo kya Katonda bwe tukyogera ennyo nti kirudde otwagala kukiyisa mu lukwakwayo. Naye bannange bwe twefunira ebbanga pulogulaamu yaffe Mukama tutambula wamu naye. N'olwekyo wuliriza ng'oli wamu ne Katonda wo. Gula omutima, funa emirembe ne Katonda wo. Kyova olabanga abaana baffe olumu tubaleka okujja okusinkanako ne Katonda ne tubaleka nti bato, naye ate bwe kutuuka kusoma banene tufuba okulaba nti bajja kkeerewa. N'olwekyo abaana baffe tubaagazise ekigambo okusaba okwenkya. Abaagalwa gye tupapa okugenda tetumanyi oba tunaakomawo oba tetuukomewo, naye ebeera empisa yaffe okuzuukukanga ne Mukama. Ekireeta obuzibu kye kino nti twebaka leeti, naye Mukama yatuwa essaawa nti singa weebase ku ssaawa 2 n'ozuukuka ku ssaawa 11 mu butuufu ojja kunyumirwa olugendo ne Mukama. Naye twebaka leeti nga n'ebitutwala nno temuli TikTok tuzirwako, TV tuzirwako. Naye abaagalwa waliwo ebitajja kuvaawo, twerekereza bwerekereza n'oga nti bannange aye kimala ne tuteeka ku miizaani ne tulaba ekyo ekisinga obukulu. N'olwekyo kya bbeeyi ng'okuba ng'osimukidde wamu naffe ku nsulo ey'enkya okugabanira wamu naawe ekigambo kya Katonda. Mukama bannange abampeera omukisa n'amaanyi n'obulamu mwabasobodde okuzuukuka okuwulira ku kigambo kya Mukama. Kiwoomerera, Dawudi yaga nti kiwoomerera ng'omubisi gw'enjuki, naye munne bw'okisoma ne kibeera kitundu ku ggwe, mazima ekigambo kya Katonda kiwoomerera okusinga omubisi gw'enjuki. N'olwekyo abaagalwa ate tweyongeddeyo ku lunaku olw'okutaano. Embala ya Katonda eruyita lwa 6, Bayibuli eruyita lwa 6. Ensi, abantu b'ensi bo baluyita lwa 5. Kaakati Mukama ayagala ebyo byonna bye tuba tuyiga nga tukomyewo mu maka ag'eggulu. Katwebaze. Taata waffe nga kya bbeeyi ffe okubanga tukyali balamu, ate kya bbeeyi si kugamba nti otuleseewo nga ffe balungi, naye nedda taata tukwebaza kubanga otwongeddeyo olunaku luno. Olunaku luno nno lw'osiimye lw'otwongeddeyo kalukole amakulu mu bulamu bwaffe, ate tusobole okulabula ku bantu nti Babuloni kigudde tukifulumemu, ate era n'okuteekateeka obulamu bwaffe. Weebale nnyo Mukama, weebalire ddala. Ate Omwoyo Omutukuvu kabeerewo ng'atuluŋŋamya mu bye tuyiga, mu linnya ly'Omwana we Yesu Kristo mwe tusabidde. Amiina. Ekyokuyiga ekyaleero nga October 3 kiriko omutwe ogugamba nti abantu bange. Olunyinyo lw'okujjukira lugamba nti nempulira eddoboozi eddene ddala eriva mu ggulu nga lyogera nti mukifulumemu abantu bange, muleme okussa ekimu n'ebibi bye era muleme okuweebwa ku bibonyoobonyo bye. Bannange Mukama ayongera okutukubiriza okufuluma mu Babuloni, okutabukatabuka omuli enjigiriza enkyamu, omuli Babuloni buli omu n'akola kyayagala. Eyo no Babuloni we wali n'eŋŋombe nga nti amakubo mangi agatuuka eri Katonda. Naye ffe tugamba nti amakubo gali 2, erigenda mu bulamu ne mu kuzikirira, ate ne Bayibuli kyeyogera. N'olwekyo aga nti ne leero Katonda akyalina abantu be abakyabonaabonera mu Babuloni.
ekitundu eky'enkola ey'eddiini eyayonooneka kye tugambiddwa nti kinaatera okuzikirizibwa. Yekka y'amanyi emitima gy'abantu abo, n'olwekyo buvunaanyizibwa bwe bw'abantu be okuyita buli yenna akifulumamu okuba omujulirwa. Atukubiriza nze naawe tuyite abantu abo nga tubabuulira kiki eky'okkola basobole okudduka obusungu obugenda okujja. Yesu yagamba nti mu kkanisa zaffe mulimu abakkiriza ab'amazima ate n'emisege. Yagera olugero olw'eŋŋaano ennungi ey'omu nsiko ey'abalungi n'ababi, okukulira awamu nga bwe kiri mu Babulooni okutuusa amakungula gatuuse lwalisobola okukuŋŋaanya eŋŋaano ey'omu nsiko n'agisiba. Abaagalwa katosobola kwawula ani ali ku lw'amazima oba ani ali ku lw'obulimba. Waliwo abali mu bulimba ng'ate b'amazima, ate waliwo abali mu mazima nga nabo ekigambo kya Katonda bakitwala ng'ekyokusaagasaaga. N'olwekyo ffenna tuyitamu tuveeyo tusisimuke tudduke obusungu obugenda okujja. Eŋŋaano agambye nti agenda gisiba emiganda gyokebwe, naye eŋŋaano yennyini ekuŋŋaanyizibwe mu ggwanika lye. Matayo essula 13 olunyiriri olwa3. Matayo 13 olunyiriri olwa3 agamba bw'ati nti muleke bikule byombi bituuse amakungula. Mu biro eby'amakungula ndigamba abakunguzi nti musooke mukuŋŋaanye eŋŋaano ey'omu nsiko mugisibe emiganda eyokebwe, naye eŋŋaano yennyini mugikuŋŋaanyize mu ggwanika lyange. Ebigambo ebyo Yesu yabyogera nti eŋŋaano ennungi be bantu abatambulira ku kigambo kya Katonda, eŋŋaano embi be bantu abaganya ekigambo kya Katonda abakivuddeko, naye ng'akubiriza bannange ekigambo kya Katonda ffenna tukyettanire nga kikulu nnyo. Mu nnaku ezasooka eza kabaka Dawudi, Isubosesi omwana wa Sawulo yali omufu. Mu kiseera ekyo yateekebwawo okufuga ebika byonna ebya Isirayiri ng'oggyeko ekika kya Yuda. Omukungu wa Sawulo Abuneeri yakola kinene mu kuteekawo Isubosesi, wabula Abuneeri bwe yalaba obugwenyufu bwa Isubosesi kyekyamuvaako n'adda ku luuyi lwa Yuda ng'agamba nti Katonda akole bw'atyo Abuneeri n'okukirawo, bwe sirikolera ddala Dawudi nga Mukama bwe yamulayirira. Mu Samwiri ekisooka 3:9 okukyukako okuva ku bwakabaka obumu okudda ku bulala kwali kwa mazima, kyokka byonna tebyali birungi. N'olwekyo waliwo ekintu ky'olaba n'oga nti kansalewo okusala okulungi n'odda ku kirungi. Byonna birungi naye ate waliwo ebikulu bye tusobola okusalawo. Yowaabu omu ku basajja abazira aba Dawudi yalina obukyayi obwasibuka mu ntalo ezaaliwo wakati w'obwakabaka bwombi. Ku kwagala okuwoolera Abuneeri eyali yatta muganda we. Yowaabu omu ku basajja abazira aba Dawudi yalina obukyayi obwasibuka mu ntalo ezaaliwo wakati w'obwakabaka bwombi, kwe kwagala okuwoolera Abuneeri eyali muganda we. Omukisa bwe gwalabika, Yowaabu yafumita Abuneeri eyali ow'okugasa Dawudi. Nga Pawulo bwe yaganyula ekkanisa y'Obukristaayo olw'okukyuka kwe
okuva mu kuyigganya abayigirizwa ba Yesu. Bannange Yesu yagamba Pawulo nti yabuuza, yali agenda e Damasiko n'asisinkana ne Yesu n'amugamba nti Pawulo njigganyiza ki? N'amugamba nti ani gwe njigganya? N'amugamba nze Yesu. Naye ekinyumira kiga nti Pawulo kyekizibu gwe okusamba ku muwunda. Pawulo banne yagusambako. Kaakati Pawulo n'atwala enjiri mu maaso kuba yali ayigganya ekkanisa. Naye yasalawo yali ayigganya ekkanisa ate n'atwala obukristaayo obwo abantu ba Katonda ne bategeera eddiini ey'amazima. Mazima be yali ayigganya basooka ne batya ne bamutya nga kyali tekikkirizika Pawulo okukyuka. Bano ebintu bya Katonda obimulekeranga ye yalina amaanyi agakyusa so si ffe bantu. Pawulo bw'atyo aga nti yaganyula ekkanisa ey'obukristaayo olw'okukyuka kwe. Si ye yaganyulwa naye ffe ekkanisa ye yaganyulwa okuyigiriza kwe okuva mu kuyigganya abayigirizwa ba Yesu. Awo nno ku kikulu awo nno nga kikulu okuba abeegendereza nti nga tuvumirira ebibi bya Babuloni tetugwanidde kusalira muntu musango. Abaagalwa, tetulina gwe tusalira musango. Naye naffe ebyatuwandiikirwa bino naffe bye tuleeta eri baganda baffe ne bannyinaffe tubigabanire wamu. Si kusala musango. Era ebigambo bino bwe byogerwa teri nzikiriza gye baga nti eno naye byatuwandiikirwa okutulabula ffe abatuukiddwako enkomerero ez'emirembe. Kubanga mu bo mwe muli abakatonda bennyini. Tosobola kwawula n'amaaso nga bw'atugambye eŋŋano ennungi n'ey'omu nsiko tosobola kugyawula. Katonda ye yagimanyi. Oyinza okugamba nti oli bulungi ne Katonda wo, otambudde naye emyaka 10 ogw'11 ate ne mwawukana naye n'okola ebibyo. N'olwekyo kyava aga nti ayimiridde yeekuume aleme okugwa. Ekigambo kya Katonda buli lunaku buli kaseera kiba kijja. Buli lw'olagajjalira okusoma ekigambo kya Katonda kwe kuddirira mu by'omwoyo. Buli lw'oliga nti abange eby'omwoyo nze ndi bulungi, bannange olindirira ekigo ekijja okuba eky'amaanyi. N'olwekyo agambye nti tewali gwe basalira musango mu kigambo kya Katonda. N'olwekyo todde n'oga nti yinga batukolokota. Abaagalwa, teri gwe tukolokota oba ekigambo kya Katonda teri gwe kikolokota. Naye bw'okiwulira saba Mukama akuwa amaanyi osalewo okusalawo okutuufu. Agamba nti abamu ku abo abaali abazira ku lwa Babuloni balireeta obuzira bwabwe ku luuyi lwa Katonda. Saamiina. Eno y'ensonga lwaki Yesu yagamba okwagalanga abalabe bo. Bannange, ekigambo si kyangu okwagala omulabe wo. Mu Matayo essula 5 olunyiriri olwa 44 agambye atya? Agambye nti mwawulira bwe bagambibwa nti oyagalanga munno okyawanga omulabe wo. Naye nange mbagamba nti mwagalenga abalabe bammwe musabirenga ababayigganya. Bannange, ekintu si kyangu ekyo. Naye okuyita mu kukola kw'Omwoyo Omutukuvu, banne Katonda bingi byazze ng'atuwanguza. Naddala bannange, ekintu kusonyiwa kizibu. Naye ekyo kiva eri Mukama ng'okimusabye. Ogenda okulaba eyali tasonyiwa, mwatu ng'oyize okusonyiwa. Omulabe w'okumusabira kizibu. Naye okuyita mu kukola kw'Omwoyo Omutukuvu, omulabe wo ogenda okulaba ng'omusonyiye. Ekituleetera abaagalwa obutasonyiwa ki? Nti kubanga tugenda ne tutunuulira bannaffe abatukoze obubi, ebirowoozo byonna n'obisibira ku kintu ekyo. Gundi yankola bubi, sigenda musonyiwa. Naye munnange bw'okivaako, ebirowoozo ne bikivaako, owulira n'emirembe. N'olwekyo enjigiriza ya Yesu egamba nti yagalanga omulabe wo. Ate ya Sitaani egamba nti okyawanga omulabe wo.
akola obubi naawe omukola bubi. Eya Yesu egamba nti akola obubi ate mukole bulungi. Bannange birabika bikaluba naye ate bannange Yesu bw'abanga afuzze mu bulamu bwange n'obubwo olabira ddala nga si mugugu. Naye lwaki mugugu? Kubanga tukyesibako. Kyova olaba n'amaka temuli kusonyiwa. Lwaki? Kubanga buli muntu atunuulira ku nsobi ya munne gye yakola. Naye lumu twalina omusumba eyatukolamu omulimu Pastor Kamya n'atugamba nti tuyige okutunuulira eno ekibatu kyange nga bw'okiraba nti bwe tutunuulira wano munda tulaba bulungi bwereere naye bw'otunuulira eno olaba bubi bwereere. Nze ekyo nno kinnyambye buli lwe nsirika ne nga naye omuntu ono teyankolerayo kirungi nti yakikola. Buli lw'oyimirira ku kirungi abaagalwa ogenda okulaba ng'okusonyiwa kukoze eki kuzze. Ddala mazima buli muntu abaako ekirungi kyakola naye olw'okubanga omulaba atuleetera kulaba kibi y'ensonga lwaki kizibu okwagala abalabe baffe n'okubasabira. Naye si mu maanyi gaffe wabula mu maanyi ag'okukolako Omwoyo Omutukuvu. Ogenda okulaba ng'ensonga mwatu gy'obadde oyita ennene ng'ate ntono. Nsaba okigezeeko abaagalwa okuyita mu kusaba akikunaalizeeko ddala. Ffenna okusooka twali mu kizikiza weewaawo. Abo abakyali mu kizikiza balinza okulaba omusana ne bakkiriza Yesu. Mukama waffe yeebazibwe nti twali mu kizikiza ne tuzuula omusana naye ate tugenda ne tukola ensobi ekizikiza ate n'oyagala okireete mu musana. Ebyo nno tebikwatagana. Bw'oba wa musana beera wa musana. Bw'oba wa kizikiza sigala ng'oli mu kizikiza. Tosobola kukola bya kizikiza ate n'obireeta mu musana. Kyova olaba emabegako mu kasimu kakafa akaayita kaagamba nti malayika ow'e18 nti ensi n'emulisibwa ku lulwe oyo ne tulaba nga Kristo nti bw'anaakola mu mitima gy'abantu abantu bajja kuzzibwa bujja ekizikiza kiviirewo ddala. N'atugamba olunyiriri yatuwa mu Peetero ekisooka nti 2:9 nti kubanga eggwanga eddonde ekika ekitukuvu nti abantu ab'envuma balyoke babuulire ebirungi by'oyo eyabayita nga bava mu kizikiza nga bayingira mu kutangaala okw'ekitalo okutasemberekeka. Naye abaagalwa tugenda ne tuddira eby'ekizikiza bye twalimu ne tubireeta mu musana. Omusana gwagala gubeere nga musana n'ekizikiza kisigale nga mu kizikiza tulemenga kubigattika. Twebaza Mukama olw'okubanga Katonda ffe yatuteerawo okuyita kw'eggulu okutulabula ng'atuyita okuva mu Babulooni. Tunaagaana bugaanyi nga bali be yagambye nti bwe baagaana n'abaleka bo ne bakola ebyabwe mu bukyamu nga balowooza nti bakola bituufu. Abantu bangi tubatuukira ne tubabulira kigambo kya Katonda bo ne bateekawo nti nganze bwe ndaba nze nga jjajja wange. Ekigambo kya Katonda tekiriiko nti jjajja bwe yakola. N'olwekyo abaagalwa nsaba tuwuliririze eddoboozi lya Katonda. Bw'oliwulira tukakanyaza mutima gwo. Kyekiseera abaagalwa okudduka mu Babulooni ensi etabuse. Abantu bye bakola tebakyabitegeera. Abantu omuntu ayambala nga tamanyi nti ayambadde lugoye lwa mwana muto so ate muntu mukulu. Byayogera abantu bamala yogera naye mu Katonda akyalinamu abantu be abeesigwa. Mukama nsaba ebigambo bino bye tuwulidde bituteeketeeke olw'obwakabaka bwe obugenda okujja. Amaliriza agamba nti Kitaffe ow'omu ggulu, omuwandiisi amaliriza agamba nti Kitaffe ow'omu ggulu tuyambe okuba n'okwagala kwe kumu eri abantu nga kwe walaga bwe wawaayo obulamu bwo ku musaalaba. Abaagalwa ekirabo eky'okwagala ekyo nakyo tekikolebwa maanyi ga muntu. Abaagala okwagala kuli kwennyini kwayita agape nga toyagala munno lwakubanga olina kye weetaaga. Oyinza okwagala munno kubanga ajja kuyamba mugagga munno, naye okwagala kuyamba omuntu si nsonga omumanyi oba tomumanyi, gwe kola kitundu kye kyakwagala. Era bwe tunaaba n'okwagala ensi ejja kutegeera nti tuli bayigirizwa ba Yesu. Bannange okwagala okwo
Katonda waffe kwayagala kwe yatulekera kwe yalina ne kitaawe okwagala okwo tuleme kwogerako bwogezi nga nange nkwegomba mbeere n'okwagala kuli kwennyini ensi kwetunuulira okwagala abalabe bange. Yesu yasonyiwa n'abalabe be n'abagamba nti basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Abampuliriza nga tweyongera okuyiga waliwo ekitabo ky'Abassekabaka ekisooka 19:18 Abaruumi 11:4 ne Matayo 13:24-3. Nsaba Mukama abampeera omukisa abantu ba Mukama nga tukifuluma mu Babuloni nga tudduka obusungu bwa Katonda obugenda okujja ku nsi kuno wakati w'okusinza wakati w'obulungi n'obubi. Mukama abampeera omukisa katwebaze. Mukwano gwaffe nate taata tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza olw'ekigambo ekiwuliddwa. Taata tuyigiriza okusonyiwa ate tuwe ku kwagala kwe walina ne kitaawo naffe tusobole okubeera nako bategeere nga tuli bayigirizwa bo ddala. Mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo mwe tusabidde, amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.